ennaku enkulu ezize zibaawo tuzze tulaba abatembeeyi nga beeyiwa ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga batunda emaali yaabwe okusobola okwenogera ku nsimbi ez'amangu. Abamu ku bantu baba beeganye okugenda wansi mu butale olw'ensindikagano nga ensonga lwaki nabo kibanguyira okugula ku makubo mu budde nga buno. Embeera bw'eti bw'eri ne ku mulundi guno ng'abatembeeyi kati bajjudde ku nguudo z'ettalaaze wano mu Kampala nateete n'ebitundu ebirala. Ku luno n'abatunda emmere nabo tebalutumiddwa mwana era nga batubuulidde ku mbeera eno ne basaba aba KCCA okubawaayo akaseera akatono batundire ku nguudo olw'ennaku enkulu bwe zinaggwa baddeyo gye baava. Tubadde tusaba batuleke tweyiye kubanga naffe tulina bitulabirira. Tulekere ddala bobba abeewaabwe tebaaliye naffe era tuleke. Tunagenda tusaba KCCA essaawa zino buli muntu alina okuleka munne yeeyiye afune ekyokulya. KCCA sirina ebisanyo tukolera bati twandibadde tusaana okugigamba kubanga bagisaba batuleka munaku wiiki kanaku akasigaddeyo akatono akawiiki Christmas. Kale tugondezeemu etukakkanyizeemu tuleke kano akaseera. Wabula okusaba kwabwe kuyinza obutatuukirira olw'ekitongole kya KCCA okuwera okufaafagana n'abatembeeyi b'emisanga nga batundira ku nguudo zonna ez'omu Kampala. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawuju ategeeza nga abatembeeyi bwe bamanyi olunaku olwababweva era tebeeyibaala. Tetunnaba kuwaako omuntu yenna lukusa oba pamiti kumukkiriza kukolera ku kkubo okuggyako oluguudo lumu lwokka lwe twateekawo olwa luwumbi ate nga luba lwa Sunday lukka. So abaliko bakikola abazze ne baale ebintu byabwe ku nguudo ezimu bakikola mu bukyamu era tujja kuba tutandika okukola ebikwekweto akadde konna. Okutaano oluwedde baaliko wano ne batutwalako ebintu byaffe oluvannyuma okubitwala ate nawe ne bakutwalirako. Egamba kitunyiga nnyo ng'abantu naye zino ennaku bali badde batuleka. Nabo baba beeyiya mu nnaku enkulu zino nga bwe zibeera kye babadde batuleka. Shamshad Narujja, Robin Nantale ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.